Get out. yakozesa ng'alwanyisa President Apollo Milton Obote. Towoza. Eno emundu ya Amin. President Idi Amin Dada. Eno emundu ya President Idi Amin Dada. Yayitibwanga Daimler. Neera mulimu akapande akalaga ekigambo ekyo Daimler. Daimler, this was the king's car in 1966 and in 1939. Yeeyambisibwanga kabaka we yali ng'atambula mu ngendo ze ez'enjawulo. Yeno emmotoka ey'okubiri eno eya fremu ya silver bagiyita Cadillac. Esooka Daimler, ey'okubiri Cadillac. Tunnels muzimanyi, mwana wattu bajja mu Uganda, mu Buganda wano Mengo mu 1907 ne basima empuku eyo wansi eno mu Lubiri. Bagisima ne bagizimbamu n'obusenge 5. Ebyokulwanyisa ebya Idi Amin Dada n'Obote mu 1907. Empuku eno yazimbibwa abasajja Abayisirayiri mu 1907. Bajja mu Uganda wano mu Buganda ng'olwedde Obuganda bwawambibwa kubanga bwawambibwa 1966 ne bajja mu Lubiri luno ne bakozesa chance oba omukisa ogwo nga kabaka olwedde alimbuwa mu Nakose mu Bungereza ne bazimba empuku eno. Empuku eno baagizimba ku kaite gye tulabako olw'ensonga nti emmotoka ebyaleetanga ebyokulwanyisa omuli emmundu fomu n'omuzinga gwe tulabye wali aterekebwanga eno byasobolanga ize offloading those machines and onloading tetuyita okutikka n'okutikkula haiti. Empuku eno baagizimba mu ngeri y'enjawulo ate era eyeewuunyisa. Basangawo kebe ey'amasannyalaze gye mulaba oba waya. Ewaya ndowooza ebiseera ebisinga yiva ku muti gw'amasannyalaze n'eyingira mu meter box. Yasuulibwanga mu mazzi agaayibwanga wano olw'olulayini olwo lwa bbulaaka ttaka eri sayidi ne sayidi ye haiti y'amazzi eyayiibwanga wano. Sayidi wano baateekangawo switch ey'amasannyalaze. Iyo switch yeeyambisibwanga mu ngeri ey'enjawulo gy'engenda okubagamba. Wabweru wano basangawo oba baateekawo oluti olulummetali ate era n'okwebusenge obutamu balingako sliding door n'oluti basendika obusiisi. Obusenge obwo bwafuulibwa amaze okuwamba Obote. Olwo yamukubira essimu ng'ali mu Singapore n'amugamba nti todda tokyali pulezidenti wa Uganda. Olwo nno Obote olwamugwa mu matu nti bampandi yaddukira ewamwali mu Julius Kambarage Nyerere Tanganyika budde obwo. Mwana wattu yatuukayo eyo, yatuuka ewamwali mu Julius Kambarage Nyerere n'amunnyonnyolamu ku nsonga emuleese. Olwo nno kwe kumuwa ku magezi oba ate era ye yamuwa abajaasi abanyanya abajja okumuyambako mu 1979 bajje balonde Idi Amin Dada. Mwana wattu Idi Amin Dada ng'amaze okukitegeera nti Obote ali mu Tanzania, yatandika okukwata bannayuganda abaali basomyeko abayivu ennyo abaali ababuulizi b'amadiini mu madiini eg'enjawulo ba mu religions ez'enjawulo, bafaaza, abanaani n'abalokole n'abantu bonna abaali abayivu ennyo abatutumufu n'abo bonna abamu disobeyinga ku mateeka ge yassangawo. Those who disobey the rules and regulations of Idi Amin Dada baabakwatanga ne babasiba obuwero ku maaso. Babasiba obuwero ku maaso babasanga mu bbuutu z'emmotoka ze bayita saloon cars. Oba obudde babasanga mu bbuutu ezo babeetooloozanga emirundi egiwerako mu Kampala babalowooza sinti ne babatwala wala. Bwe baabatwala baabaleetanga kasozi kano Mengo kira nga babaleeta wano. Bwe baabaleeta wano baaliwangawo amazzi naye nga swiki y'amasannyalaze kiri power on oba nga tegaliiko. Baabakubanga kirooka ez'enjawulo
oba baabatulugunyanga mu ngeri ey'enjawulo okuyingira obusenge obwo kubanga tekyali kyangu. Obusenge obwo bwalingako sliding door ate era buli kalumba bakasangamu abantu abawera 1,000 n'okudda waggulu. Abantu abo baasitaavinga into death olw'ensonga nti tebaaweebwanga kyakulya kyakunywa ate era tebaabawanga ddagala. Baabatulugunya mu ngeri ey'enjawulo. Bangi baabasalangako amatu, bangi baabakubanga amasasi, bangi baabatulugunyanga babaggyamu enjala. Mwana wattu beeyambiranga mu kituyita short call ne long call. Abantu abo baafanga ekiziiro kubanga baggalibwanga wiiki namba. Mwana wattu naye baabawanga chance ne baggulawo wano naawe ne bafuna ku kitangaala. Bwe bafuna ku kitangaala baayagala okuguka badduke naye baagwa wansi nga wali ku mazzi. Mwana wattu bw'alaba amazzi ekyabagiranga wangu okunywa kubanga baali bayonta. Bwe baanywanga bangi baayagala okudduka bafulume. Naye abasirikale ba Idi Amin Dada n'Obote tebaabakkirizanga mwana wattu, baabakubanga ki amasasi. Okubakuba amasasi baayagala ate okudduka baddeyo munda, tekyabanguyiranga olw'ensonga nti bano abasajja baateekangako amasannyalaze. Olwedde waya y'amasannyalaze yali munda ne babakubisa amasannyalaze. Munda omwo bangi baafa ate era abalamu beebakanga n'emirambo akaseera akagere. Ne mwana wattu emirambo gyabwe gyattibwangamu ne gisuulibwa mu kayanja ka Ssekabaka Daniel Mwanga akali mu Ndeeba awo, mu Lake Victoria gye bayita Nalubaale, mu River Nile amu ne ku nguudo z'ekibuga Kampala olw'ensonga nti Bannayuganda baawambibwanga buwambibwa nga tebamanyi na gye babatwala. Kati abantu baabwe abaabulibwangako, abantu abo baayambibwanga okulaba emirambo gy'abantu baabwe nga giriko ebisago eby'enjawulo nga tebamanyi nga gye babattira. That is Idi Amin Dada 1979. Ne mwana wattu Idi Amin Dada naye obaamala okujja wano abasajja abanyanya ne basobola okuwamba entebe ye 1979, yasobola okuddukira mu Jeddah mu Saudi Arabia. Ekibuga ekyo bakiyita Jeddah. Eyo nno gye yafiira kabootongo gwe bayita Sefuzi. Mwana wattu Obote we yafuuka pulezidenti wa Uganda owokuna kubanga Muteesa, Obote, Idi Amin Dada, then Obote 2 we yajja naye yatandikira okwo okutta bannayuganda abo bonna abaali baagala Idi Amin Dada, abaali tebakkiririza mu Obote battibwanga wano mu kkomera lino. Kkomera eryo lirimu omusaayi ku bisenge ogw'enjawulo. Abantu mwana wattu baafanga, baayayaananga okufuluma naye nga teri bwe bafulumira. Mwana wattu y'embaga eyali wano. Obutambi bwakwatibwa ate era tulina n'obutambi wano mu Lubiri, babutunda emitwalo 2, buli mu Luzungu n'Oluganda awamu n'Oluswayiri kubanga abasajja abo baayogeranga Oluswayiri. Tebuli nti tulina vidiyo yabulangirira nedda. Siriikirireeko mu Luzungu tulina kye tuyita echo. Ndowooza wenjulira echo muwulira. That is physics. So nga saba tusiriikireeko kubanga lowoozi bwe tunaakola ag'enjawulo. That is echo. Wano okiraba